Bikolero ki bw'osobola okulabirako nti omwagalwa wo takyanyumirwa oba tokyamukusa tokyamutuusa ku ntikko takyanyumirwa bintu byakwezina era osobola otya okubufikisinga oba osobola otya okufikisinga embeera eyo wakati wammwe naawe. Ekisookera ddala ky'osooka okulabirako singa omwagalwa wo oba bbaawo kaŋŋambe oba mukyalawo ye yali omuntu yali tasobola kwebaka nga temwezinye naye nga mu kaseera kano asobola okwebaka n'afuluuta n'enkya ne luli nga takkuteeko, it is not because yafunayo omuntu omulala takyanyumirwa ya losing interest ne bw'omuzina ne bw'omwezina tebikyanyuma kati alina nsonga lwaki abeera looking forward to that moment nti initiating okwezina musimanya aleetewo embeera bweti kati awo nga yeggwe alina okubeera nga gwe ateekamu amaanyi oba tutadde maanyi tekijja kukolebwa kubanga tekikyamukolera mu feva ye oba tekikyamunyumira. Ebiseera ebisinga abantu nga twakeefuna tubeera tumanyi ekyokukola kubanga tuba we are new to each other. Buli kimu kipya okusikina everything we do it kadi tugenda nga tukula naje tugenda nga tuwangaala ffenna tutandika okuyisa okwezina ng'ekintu kya bulijjo nkiyita chores, something like washing dishes at home. Kati omuntu n'atuuka n'awulira nga kiri eri kyali akufuna mutakyakifuna ogwawo bugwi tokyasikina emmana yagazibwa kale nga tokyawooma kati neesanga nga tebikyamukolera era bw'oba mu mbeera ng'eyo gwe n'omwagalwawo do not rush your mind kugamba yafunyeyo omusajja omulala naye tekisoboka. Ono omusajja yali tasulirawo ono omukazi yali tasobola kundeka ne neebaka ng'omuzina luuto emu n'akuleka nedda kubanga kati by'omuzina takyabitegeera oluusi yagaziwa oluusi nawe kennyini omukira gwawo nafuwa guli tegukyalinamu maanyi guleberera mu mmana n'alaba nga talina maanyi geereega naawe n'akwesonyiwa mu mbeera bw'etyo. Namba 2 ebiseera ebisinga singa omuntu yenna ng'embeera ze luli eri mu kwezina ye muntu yalinga abeera invested n'ateekamu obudde n'akuweeweeta n'akola atya naye kati ssaawa zino akuzina rawundi emu ate akuzina sitayiro 2-3 ze za bulijjo tikugamba abeera ng'apapiriza kiggwa ddi twegire kiggwe ng'alinnanga kyaluubirira omuntu bw'atyo oba embeera eyo bw'etyo mu muntu ebiseera ebisinga simply indicates nti omuntu oyo munnange takyanyumirwa nsonga zammwe zakwezina. Luli yalinga akiwa obudde kubanga kyali kimunyumira. Ebiseera ebisinga kiringa omuntu okulya emmere ng'emmere gy'oli ogyagala okimanyi oba toyagala eggwewo tosobola girisa mululu kubanga ogyagala ogenda nagiddiŋŋana kubanga ogyagala gy'otayagala ng'ate bagikukase kubanga olina okugirya oyagala ogirye mangu eggwewo let me get over with this kubanga toyagala nagitunda kwekunyiiza like nze simanyi naye nze ekintu kye saagala kulya bwe kitulinako mbampu yenjala nakuzza balance ate ng'oluusi nina okwekaka okulya nga teri nankase naye nga kyekiriwo nga nina okyekaka nkirya kubanga nina okulya mba njagala nkirye mangu mire kiggwewo mmanye nti ekyo kiwedde. So ne mu kwezina bw'ekityo bwe kibeera nti osobola okusanga omuntu nga ye bw'atyo bw'ali nga bw'aba atuuse mu nsonga z'okwezina naawe naye ng'ate si bwe yali mu ntandikwa ebintu byali bulala oyinza obutakinetisingirawo wano nga mwakatandika okubeera mwenna obanga kyakatandika okuhapeninga bati bw'okiwa obudde ojja genda olaba patani eno ojja genda olaba kituuka ojja genda onotisinga ebintu bino ogambe lindako bwekiki si bwe kyali oba bw'ati si bwe yali. Namba 3 okubeera ng'olumala okwezina biri byonna bye mwabeerangawo ne munyumyamuko n'akukwata n'akusika n'akuteeka mu kifuba kye kati tebikyaliwo kasita asammula oba omukazi kasita amaliriza anoonya kasimu ke ku scrollinga kasita amaliriza bwe mubanga budde bwa kiro yeebikka kwebaka yadde ne ka thank you yadde temukyalina moments ezo ze mwafunanga nga mwakamala okwezina tewabeerawo energy eyo teriiwo emotional distance growing up big because this is when people build a bond mu kwezina. It's not about wali eri mu kwezina wali mu kwezina eba marathon but afterwards when the hormones are produced and everything awo abantu oba creatingira bond y'omukwano kati takyalina budde bwo because next katalina kyakwogerako takiina kati ayogere kinaawe yeesanga nga ayagala akusammula kumala era olumala nga yeebikka nga yeebaka. Ekirala takyayagala kwezina generally bw'omugambako omutwe gunnuma beno n'abakazi be babikola omutwe gunnuma singa abasajja abamu babikola omutwe gunnuma akina muno mundira munnuma akina ekiwato kinnuma nkoye naawe ndeka nja kugira enkya naye ng'ate sinti alinayo omuntu omulala nti amuwaako nti munnange yazze n'omukutu nedda naye olw'okuba nti takyayagala buli ssaawa abaako ab'omutwe nkoye situlesi simanyi enkya nina okukeera okitegeera ndeka neebake ate
nga byayogera omanyirangawo tebikyawooma, tebikyamuwoomera. Obwo bubonero obukulaga nti omuntu we takyawoomerwa mmana, takyawoomerwa mukira. Ekirala ky'osobola okubeera ng'olabirako okubeera nga ne we muba nga muli wabweru w'ekisenge nga temuli mu nsonga za njaba oba za kwezina, omuntu otakyali nnyo nga bwe yali luli. Luli yakusanga nga n'akunywegera. Omanye ekisenge kino kirina engeri gye kireetera abantu okugwa mu mukwano. Kali ke njogeddeko mukategedde nti olumala okwezina hormones ne producing but then we cuddle and do stuff. Kati awo bondi weekreatingira. Bondi bwekuriyetingibwa weekusanga nga tetulina mu kisenge, bwe nkulaba nkutunulira ne nkwegomba ne mmwenya nzekka ne nkunywegerako ne nkuwahaaga, ebyo tebikyaliwo. Kati mulinga abaafuuka ab'omukwano oba abasharinga room, nti tusula mu nnyumba y'emu, tusula mu buliri bwe bumu, naye tetulinaawo eyo romance eyo alina okubeerawo wakati wange n'omwagalwa wange ono. Ekirala, omuntu yalinga azina emmana n'akuzina kaŋŋambe omusajja, kubanga emmana ewooma amazima gali nti omusajja ne bw'asammula omulundi ogusooka addamu n'asituka ate n'akutwala. Kati agiramu mangu kati nnyo n'amala. Ng'olinza ogamba muli mu kakweke n'amala oluusi ng'alinza n'okuzina n'olaba nti tamaze indamido n'agamba akooyi n'amala just bwe bityo ng'olaba tekyateekamu effort, tebikyamulya. Ekirala nga katakyafa nayo mbu baleete busitayiro obupya, simanya aleeteyo mwezineko mu bufo obupya, yakimanyiira. Kati mulinga abatambulira mu routine. Ako nako kabonero akalaga nti tokyawooma. Omuntu we tokyamuleetera ku buwoomi buli bwe yafunanga, kubanga bw'obutu driving okubeera nga tu initiatinga oba nga tu creatinga ebintu ebipya, kubanga oyagala ogambe kapya kireero ke ngenda omulaga, kapya kireero ke ngenda omuwa, naye kati tokyayinayo ebyo. Ekirala okubeera nga kati ebintu byammwe mukwano tebikyaliwo nnyo. Like ensikino eno owulira nga si ya ddala. Ne body language omuntu omulaba nti agifeekinga. Manyi body language kizibu nnyo gifeekinga, naye olaba oli nga yeefuula nti anyumiddwa naye nga tanyumiddwa, nga si byebyo ebyaliwo. Ogenda okulanga awoza amaze naye ng'ate omubiri bw'ogutulina tegumakinga na bigambo by'akozesa. Okitegeera omubiri gulina temperature gulaga gukyayagala ate yakugamba amaze, ako nno kakulagira ddala teri yadde. Takyawoomerwa, takyanyumirwa. Akabonero akalala kwe kubeera nti omuntu gwe wakwatangako mu bisambi bw'oti n'ayima. Kati mukwano gwange kikutwalira ebbanga okumuyimya, osooka n'omuweweeta ebisambi, n'odda ku mukira n'oguweweeta, obugere n'obukwatamu, n'omuweweeta mu buli ango naye nga tayima, nga kikutwalira ebbanga okubeera ng'ogenda kumuyimya. Then akabonero akalala k'osobola okutunuulira okubeera nga kati ebiseera ebisinga omuntu otava ku social media, takyalina budde bwo, abeera okwo ng'alina biposti byakomentingako byalaba. Omanyi social media ewamba abantu go ge mazima. Takyalina budde nti luli eri yakulaba ng'essimu n'agiteeka wansi n'atandika okufokasinga ku ggwe. Kati takyalina budde obwo bufokasinga ku ggwe, afokasinga ku kasimu ke, kubanga tekimulya, okitegeera, tekimukolera. Ekirala kwe kubeera nga kati muudu ye takyalinga bwe yali. Omulaba nti alinga gw'okako obukasi, yadde luli eri kyamwanguyiranga, kati olinga amukako obukasi okubaako ebintu byakola. Anyways, byebyo ebyange. Baagala nnyo nja kudda n'engeri gye tusobola okubeera nga tuzzaamu omukwano ogwo nga tutaasa embeera eyo. Otandika otya munno okumuzza mu mbeera eri gye mwalimu nga mwakeesisinkana. Mubeere bulungi, temwerabira subscribinga, kulikinga no commentinga. Omukama abanjagalire abankuumire, temujjanga okwo. Yeah.